Gasimbagane-Kabanda Bano Radio Simba osuloyo otya ampuliriza yonna gy'osinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira. Nina John Kakande, nina Harunah Kanaabi, nina Rwomushana. Naawe yampuliriza wonna w'osinzira okutuwuliriza. Ampuliriza nga oyagala kuweereza message ku program. Tuli noonya bunoonya at Kibazo Peter ku X oweereze message. Tonoonyaayo walala wonna, gwe noonya at Kibazo Peter ku X weerezaako message yo, tujja kuba tusobola okugisoma. Ate ekirungi ezo n'abalala basobola okuziraba kati ataliko X oyo omukalubiriza aginoonye naye ampuliriza waba wesimu yo nga bakubyeko emmoloka kati gye bawe naye still waba wayanga wali tolina simu message basobola oziweereza ku ya Rwomushana still waba wayanga oyinza okuddamu okwalatinga babbi bayinza okudda ampuliriza Gasimbagane-Kabanda Bano kale olibuuza abantu abatuuliriza abaagala Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Simba nnyo Katonda ate ndi musanyufu nnyo eri ekisa kya Katonda. Yakkiriza mu kisa kye nampa obulamu bwonna abaasigalayo ku nsi kwendi, ate obulamu bwange abukumbidde ku nsi. Kyekyo John nange sebo nengata ku mukulu Rwomushana ne namusa kubatuuliriza nembebaza okutuwa obudde kati nkitegeera lwaki omukulu Kaloli Rwomushana atendereza nnyo Omukama buli kaseera. Omuwuliriza waffe munnamawulire Faustin Mugabe bwe twava wano nankubira essimu naŋŋamba nti mmwe mwenna temulina experience ayaga okutegeeza lwaki bannayuganda tebalinga bannakenya mu bibaawo. Naŋŋamba nti omuntu yekka ajjibwako hadiisi wano ye Rwomushana, kubanga kyeyayitamu Rwomushana akimanyi. Rwomushana amanyi kyeyayitamu mu ttanuulu ng'agezezaako okwesimba ku jimu mu kwezi nti abantu batukogamba twandikuwadde akalulu naye owaaye ekibabuta tojjako ki kukisobola nti waliwo omu gwe baateeka mu lyato nga bamusiba emikono n'amagulu ne bamuteeka mu lyato n'omuteeka ku nnyanja eryato kwegamba netandika okuseeyeyanga. Where was that guy? It happened. Yeddenga nti omusajja gwe tulina okugyako bwino amanyi electoral violence and political violence. He's been on both ends of the stick. Yes. He's been an executor and a recipient. Ye mukulu Rwomushana. Era bwe mba njagala hadith ku electoral violence from executors ntandikira ku ono Rwomushana. Kati from recipients era oyo Katonda azene tima ora amanya yongezaako tima but jimwe namusonyiwa ese mwogerere yafa kusonyi Muwanga ati we mujinga sasa why ebizibu byenfuna nabifuna ngamba diso n'abantu temukubira wano semwogerere temutira wano semwogerere mukubira eri ate mukubira wano please I don't I'm not a Muganda, please I am not a Muganda and I can even tell you I don't desire to be chogerere nga wachogerere mu mutita semwogerere temutase mwogere yeah kakati temuta okutegeeza temukube nete mumuta you see Kibazo, for you are having fun out of it now nga tomanyi nti wabasanga baba senta okatikati bakutambuza ku bigere so it's not true nti nalimu abali bakobase mwogerera absolutely not nali siye delegate. I remember amanyamushegono gwolaba ne Jim Wezi bajja ne banuma including Kiza Besige naye anuma nanga kyotegeeza na kato byo mu DP
because of the bias of being a Catholic. And indeed mukuru Museveni naye nakiraba naga abantu mulekese mugerera ayogere n'ebisubi. So even for him even was what I was telling them temujja naye muleka akoleki muleka ayogere n'ebisubi. Naye musajja oya kutendereza. Oh, God is great. Kanaabi buuza abantu. Mbadde nkyalowooza ku statement y'ono omwami. Wanze nataddewo semwogerere nampita omujinga naye mbadde nkyayongerako ku list. Toyingiranga mu list ya malisi ya Kibazo. Nze mbadde nkyayongerako Kati malisi ya Kibazo. Nkyayongerako ku list. How can you eya executor ne No, I went to learn violence. Nagenda okuyiga engeri gye babikola. Kati manye engeri gye babikola. Because how can you survive ekyotamanyi? ate era sebo takoma talekeranga awo. Lwakuba kati ali verbal. Takyali physical. I think mu violence yo. Yeah. Are you sure Ali Vabo? Ali verbal. This man is smart. Kati ate Muwanga bwamwakizi ngomanyi Muwanga ne Rwomushana balina gye bayita bombi. Sina gye mpita. Omanyi Rwomushana. Namusanga n'akatabo kano namugamba ovaawo. Nagamba nange nvakaawo. Abalinayo baganda be batuula mu office gwate munaye. I'm smart like phones. Abatuwuliriza mwasuzeeyo mutya nno. Muwanga buuza abantu. Nange kanto omukisa guno okubuuza ku baami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka. Rwomushana abaamu. Ne bannayuganda. Ono musajja wa Ssaabasajja. Musajja wa Kabaka. Ono musajja wa Population census nafuna upororo. Omanyi kingirumu yaffe Museveni agaana okukikomyawo. Aleeta zammwe naye yaffe agambujira mundeka. So nze nimulangira wa mpororo so sirimu ebyo yogira ebyo. Because wanyonyola kye bitegeeza. Kati sirimu abazaana n'abaki sirimu kati nze nimulangira. W'empororo. Gata wo mu mbeja. Ne bannayuganda okutwalira ewamu omuli ab'empororo. naye empororo bw'aba yavaawo abalangira baba bakyali. Tebalina Bwakabaka. Ngeriwo byamulangira. Nga tebali Bwakabaka. Kati weyitale nga nti ndi mulangira weyitale. Ng'oli mulangira. Bakujjawo. Kati mwe mwavaawo. Temwerwanako. Se kyokka oweyitale bamugoba ne muggwanga. Omanyi bano problem tolinyaga yitale. Bajja bisaba. Balowooza basobola okufuna obwakabaka bwa Uganda. Ye problem obwakabaka lwa Uganda lunaabalema nga baga naffe bino mutuddize ekyaffe. Soma history ya mpororo. Soma history ya mpororo. Kulwaki obwa mpororo tebudda? It opposed yawakanya amatwale g'Abongereza. You remember the rebellion of Muwanga Benyabingi? Yalemesa abazungu okujja. Kati abazungu bwe bawangula ne bakkiriza abacooperatinga. Abacooperating and that is Buganda wa nenda nkole. Bumacho tegeeza ndi kati bana abatuvuga nabo balina mentality y'abazungu. Timwe Harunah amawulire. Harunah amawulire. Wangu nnyo nga tuvudde mpororo sebo. Katutandikire ku birungi ebibaddewo. Weekend on mawulire mbaddemu ensonga nti abasawo baffe abaawa ne Uganda nga bali mu Jinja Hospital nga bali wamu ne Uganda Heart Institute bakoze kye bayita closed heart surgery nga bakulembeddwa Dr. Tenywa, Dr. Omagino ne Dr. Yayi. Era mu wiki y'emusebo gavumenti nayo neetuga nti egenda kubongera abasawo egenda kulikuruutinga 600 ekuze n'abalala 600. Abantu bali coverinze bulungi nnyo kujja kubage badde balina okukola ku bantu 18 ndowooza naye abamu ate n'abaana bali mu masomero. Bagenda kuwandiika abasawo ndowooza 200. 600 bagambye 600 naye bwe bayita abasawo bwe bakozesa ttaamu ya health workers. Kati eno abavunula oluusi nga nti bagenda kuwandiika abasawo. Harunah ensonga y'abasawo eggwanga lino liri mu katyabaga. Emulago erinnya lyange litereezereka kulyogera nga Kibazo omukatuliki. Both y'abakyala specialized hospital kandi kweri main hospital twagula ICU beds ne tujuwa ICU beds 40
specialized hospital buli emu mulago main mulago kuzo eziri installed ezikola ziri 20 nate zikolera ddala ziri 18 endala 10 ziri mu kasenge installed tezisobola kukola kwa tebalina bakozi endala zikyali mu box tebalina wakuzisa tebalina bazipanga expired date buli referral gye bayita referral hospital Muwanga nze awo nvaako hadith yes eyo naliyo kwebyo ebitande 18 okufunako ekimu kubanga biri 20 akulirawo yaŋŋamba mwami Kibazo ebibiri tubitereka akulira eyo unit yaŋŋamba nti ebibiri tubitereka in case of an emergency if the head of state or a minister yes if a head of state himself to the enemies or a minister were involved in an accident ebyo ebibiri tubiteekaawo bagambe nti bali balina ebyabwe kati biri 18 byebigabanibwa bannayuganda emiliyoni 46 okozesezza ekigambo head of state Kakande tatunuulidde ofiisi obwongo bwe muli obuvundu bumututteko ye kennyini yagamba mu black and white mukuwandiika ye doctor agamba head of state practice anti kachama biseera akiwewa na Uganda wakikozesa national referral has to have an emergency for national referral eno nga ntwalinga mulago eno yabakyala eriko the presidential suit first family gyeno okuzaalira omukulu yagamba bo babiteekawo Kakande bwabanga talina bwawulira first alowooza nti bano balubeerera bino tebiri mu kusikira kitubuuza kakati bwabanga tanaba kufuna lubuto atazaalira mu kakati ekyokubiri buli referral hospital mu Uganda gye bayita referral okuva zonna mbadde nazo bino byenjogera testimony Mbale Gulu teriyo name eina single ICU bed ekola wanji this is the fact nenga zonna ziri twazigula ezirala ziri mu biboxi endala tebalina omanya pendant kati shiringi ziri twagula nga tetwerabidde titwazimba bushiringi butono kati kali ekitanda kijja ne kiyitako kati kigenda kona ku bbaati kakati nga pendant z'ekitanda ezigendako you can't install mu health facilities ezisinga ze tulina mu Buganda ne twabiprocuringa ne tubigula bilayinga idle naye mulago they haven't sold them ekyo kirala jebiri Kakande nze nali emulago mu ICU eyo byenjogerako etekola byenjogerako nga jebiri mu eno gye bayita hospital yewa mwe Entebbe Entebbe referral referral the big section grade beno je mutula is condemned eriranye office ya head of state kizimbe abantu bebali kati badi condemning yes it is unfit okubeera mu wadde omuntu atali mulwadde omulamu nenga it is functional nolecho the health sector in Uganda deka Kanaabi amale amawulire naye agonga bawadde natuuka ye Entebbe ng'ebizimbe biri unutilized bagambe babikonde nga tebirimu anti birala a hospital is not buildings eddwaliro si bikuzimba bizimbe Rwomushana Kibazo want to protest honorable tasobola kubanga atubulira amazima ntumulago specialized hospital national specialized abakyalo okuzaaliramu
eyina flow yonna sweet zibeera flow yeeri awo erinze bali oba bali fulira olubuto abali mu retirement Muwanga you are lying naye nedda kyensanyukidde afaananye nga Kakande naye Kanaabi kyensanyukidde nti omanyi mbadde nkaayana ku National Referral Hospital eyo statement Muwanga gy'abadde ayogera ne count bwenzibirira n'okubala mbibalawo ebiri but Muwanga kati agende ekiruddu atuuke n'ekawempe gye nabagamba nti nagulu atuukeyo bayina babiyita ki buno bwe bateekamu abaana abatannakula bani incubators nga ziri kawempe nga nungi nnyo state of the art nga bazireeta naye nga state of the art zikutte enfuufu ejjudde nembuuza owange zino zaaba ziti ezijjudde enfuufu nebagamba waayi tetusobola zikozesa nti kiki nti bwe tunaazikozesa kugana amasanyalaze agaliwo abaana bajja kufiiramu nti buli lwe galinnya ne gakka wababuuza nti naye ekintu ekyo mwakiriporting ewa Dr. Diana Dr. Diana is the personal physician for the president kitegeeza amulaba buli kabanga that day she was there when I was there no bwe gwava mu tulo n'abiwulira Kibazo agenda kugamba nti gabookyako obwani busirira ebyo gobimanyi because of lack of stabilizers obwana bwasirira era abaana ba premature babazinga mu bulangiti nga ba kangaroo yet they have the facility naye oyina okuginoonyeza stabilizer kigweno yogera eyo kawempe kiruddu kawempe nebefuna eddagala eriteeka mu nkuubo nga ne pallet ezimu tezi yine pallet ekibox mwe baleetera kwotereka eddagala nga tebuliiwo mukulu Kibazo kino kinazira amawulire agabaddewo mu wiiki gembadde mpa gawedde okuggwa kikyo nakyo tusobola okireka ne tutambulira ku kino kyokka nti negine olukaaga lwe batugamba ba health workers ono naye abyogera kuba ne nannyini byagenda naye newankubadde naye tukyabulamu kikulaga nti si basawo bokka beweetaaga omuntu asiba siringi n'atamanya nti eno egenda kuwanvu oyo si musalinga nze gwe kiwampa nze waŋŋamba nkuzimbire siringi eringa ya radio Simba tewaŋŋamba nti ekitanda kinaayitako kaakati ono babayitaani ba bio technician simanyi biki ye teyababuulira nti wano ekintu kye tuleeta tekijaawo the National Resistance Army will procure tents that's not the problem sebo ng'atumaliriza agabaddewo mu wiiki kigalabika ekirungi babaterekerayo suuti eriko na SFC mangu nnyo mukulu Kibazo emboko bwe zinajja siriiko ensonga za Kenya zibadde nazo ku mwanjo nnyo wiiki eno era we biggweredde nga pulezidenti akkiriza nti awulidde era nakkiriza Kanaabi gwe ng'obimaze gamba webiri bali bamugambye fuluma tuyingiriwo gamba webikyali yakomawo n'agamba nti I have considered ebbiru ekoze eki byatandika nga bya bbiru bali ne bamugamba nti tetunnaba naye muzannyo ne gutandika gwa kusonga munnwe nga deputy president agamba nti owa intelligence naye teyakola mulimu gwe wiiki eno sebo ne president Museveni naye deputy president yali part of the rioters nti intelligence is available wakyagakyagwa yagambye ebyo biri fake naye ne IGP waayo eri abasi byakagaba waayo naye yagamba nti naye the most incompetent si mu Kenya mokka naye bw'oba yanjula oli bamuyita byakagaba abasi tolina kuliteekako bamuyita byakagaba bw'oba gwe wali mutuuma ow'empololo nti si yesi w'empololo ne president Museveni sebo yayimiriddeko awe nansana naawe onna mu lubigi kaleerwe esebo
abantu ninze mumpereza bamwa yayimiridde kakiri yabadde azze yayimiridde awo batusibye essaawa 2 nawe wabaddeko nange awo nabadde awo sapooka gwawo 2 hours basibye okuva eno northern bypass netandikira okuva wansi mpaka Busega. We shall have a commission of inquiry only 2 hours. Only. That is normal. What? zasingako road. That's even on the express. What's okusiba? For 1 hour. Chikachimuka bachi. Olaba abasiba flow yonna ya specialized hospital. How I wish people could see the sarcasm on your face. naye mukulu kibazo nze kulwange ekisinza okutwaba ekikulu ndowooza kwe kwogera kwa president yagambye nti mwalonda bubi ensonga lwaki mulina munzikiza mu ntobazi zino ne bagoba naye ate nga nnema yakagenda yalimbye mu kakiiko ka parliament simanyi oba okulonda nuupu oba olonze bubi nnema n'agamba nti awo bonna abeesenza mu ntobazi ye tajja kuyimirizaamu naye n'atugamba nti tamanyi baani bannannyini Starbucks akyalina okunoonya naye wiiki we yaggwereddeko anti yagaye simanyi oba bwe yamenye bonna bannannyini bo yabadde abamanyi naye mukulu Seggona yamugambye anti gwe olabaga mulundi gumu naye munyonyo n'ategeeza nti omanyi amazzi go ge gajja ne galumba bali si bo be baalumba amazzi uncle omukulu wa nnema mukulu wa ayaga mbwa eri mazzi gajja ne galumba bali so these ones are claiming bano bazaayo ennyanja bazaayo ennyanja naye mukulu kibazo no n'ebyavudde mu kubala abantu nabyo mukulu kibazo byafulumye wiiki eno nga bannayuganda baweze miliyoni 20 nga ba Aisha batusi 45 n'okusoba waliwo kye bayita margin of naye yakuwadde naga ndi waddewo mu Greater Kampala basanga nnyo obuzibu nze mweyo plus minus 5% mwendi naye yeweera kuba nalabye naye nalabye balirwana abange bonna tuli plus minus 5% nga naabe embalala nalabye bakaaya ne baganda naye gundi oyogera mazima naffe tebatubala n'omukulu naye yagambye anti bagambye abantu mwankole bali ku level bali ku ki ndoza bali ewanse eyo nga namba 12 Buganda waggulu n'engati naye bano abali ku 10 ate mu bifo bisinga basinga ku dominating baba balire that's not fair baba balire nawe nsobijjo leero Kakande ebintu babikwata bagambye abantu mu Buganda Sabaganda mu Buganda kati kitegeeza n'empololo bamubalire omulangira w'empolo naye ali eno kati mu gundi eze 11 obukadde ate kyewunyisa ye bamubala nze tebambala ebintu byokola biri classified. That's very true. Mukulu Kibazo era sebo waddewo ne report bakuba mukulu madamu Aisha leero wali nti lipstick yona abakyala gwe beesiiga bannange Dr. Samuel ekyabadde mawulire esebo yagambye nti alina obuzibu bunene nnyo lipstick ebintu byemusiiga ku njala naki naye teyakomyawo sebo yagambye nti naye n'amayuuni sebo mukulu Kibazo amayuni ga member wa parliament alima amayuni no bagambye amayuni ago nago agali nacho agamwanga tali magemeza amayuni aga malime mu ntobazi nago gayina ki gegakuŋŋaanya obutwa kati nsaasira nze nalyanga agamuwanga kati awo naye kiri kye bali gayina ekizibu kuba kati enewe gwe toli bubi nnyo n'alyogedde naye atuweereza keeke ayinza okunyiiga n'abikubuulira nga tuvudde ku muzindaalo era tweyanziza nnyo. Mukulu Kibazo amateeka gawerera ddala 500 kusinziira ku Law Reform Commission nago bagajjeewo n'emisango egimu egyali gisettinga principles n'ekisembayo
abantu bebusiya ne namayingo nabo bali bubi n'ebibe n'embwa agambye rabid dogs ezitali zino ezaba Kibazo ze bagema ne bazigulira n'ennyama naye zibali bubi era balina okuzikolako. Gasimbagane ne bannamawulire mu bugenderevu Kanaabi takoona ku kubeera nti bamuwanga omukulu yabaziriridde budget naga nti ntai mukwayeko muzeeyo kasiya ndi ono kasasiro wammwe saagala mugikyuse nga bwenjagala. ne Kanaabi mu bugenderevu ayogera ku finance bill ya mulirwana eyabano tajogerako. Sinnayogera ku bamuwanga bakwata ku sente z'omukwediima ne baza bagana yatabuse babayise bukubirire mbagirawo bunaku bepampalika nti basajja katubalabe bogerako nga bazze. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire John Kakande, Harunah, Kanaabi, Rwomushana, Aisha Kabanda ne Muwanga Kivumbi. Laini njikutenga bwetambudde. Tutubulidde Kanaabi tubulidde na kumawulire ga Biden. Bideri era Kanaabi musajja muzibu. Tubadde loko and regional. Kanaabi musajja muzibu. Kanaabi musajja wa Njogera kwa maasi nga banzijako omuzindaalo kati wajoyagala nyambuke ngende eri ekkomo lyange ndimanyi. Kakande Kanaabi kasa yalabye CNN ngembwa nti musajja wo ti atuswaziza ne tuswaluka. Ko Kanaabi nti ebyo sibyogerako. Bideri kirimu local content. Kubanga kitabanyoli myaka. Muwanga Kivumbi ono yabadde mu Lubigi ne bideri njawulo eririnda. Muwanga Kivumbi tosekanga myaka wanu gyolaga ekyokubira emyaka is a gift, it's grace. Tejiri nsanga nga nkola ebyo tosekanga myaka. Kibazo nakikugambye tosekanga myaka tosekanga bulwadde tosekanga jjajjange bwe yakaddiwa yamanya nti tagenda kuvuga mmotoka naga nti nze mmotoka sikyagisobola bwe yakaddiwa n'amanya nti sigenda ku mulimu nti aba Pepsi temuddayo okumpita sisobola kukola kola nadde ewuwe ku lubalaza n'atuula n'alindanga bukedde we n'asoma bukedde era amaaso bwe gaatuuka nga bukedde tegakyamusobola ng'afuna omwana n'amusomeramu. Naye bw'oba oyagala otuuke ku myaka gya jjajjange ate otuule mu gadigadi ovuge ku luguudo tukugambako. Kibazo kati Democrats abamulonze basiru bw'ofuuka lulira mu nnyana. Democrats abamulonze abakiikire basiru simanyi bajja kiddamu. He was elected by Democrats to be bajja kiddamu bagambye dda nti obwayo omusajja anaatukiikirira ono. Anti ekizibu oyinza okweza nga Bideri naye ali mu generation baziyita kyezo nalabye bazikategorizinga etali eno Z eya Kenya. Eyitali anikola categorized. Banga mu extalimu mu white yeri waggulu eyabo ba 19 something. Alpha yali alpha eyo ndowooza kandi wano. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire John. Ngenda kutandikirawo bato wakati wa parliament ne Mwami Museveni. Amawulire ago nga tegaze ku platform eno leero bannange. Amawulire ago nga tebagasomye mu mawulire ga wiiki kakati obadde Kanaabi ye yasaze wale megasoma naye twali wano ndoza wiiki nga 2 emabega Muwanga nga detailinga the crisis eriwo mu allocation appropriation neteka ne tag of war and tesoose this is I think the 3rd year running nga tag of war yo weri the figure 700 and so billion between you and me omanyi nti emabega wali kyajjanga
nabo bafune we bateeka ono ateekeko wano ono ateekeko wano ono ateekeko wano aba committee ya parliament. Now it is a bone of contention. Oliaga nti sente zange mwazijjawo ne muziteeka we muzaagala ti mumala zizzaawo. Are we dealing with a battle between arms of government, concessions of power? Eri nze jendooza nti ebeera right buli omu okulwanira taafu ye, oba are we dealing with kasajja fuba nti kale munkooneko mulabe? Nja kuta mu bimpi ate tobuuza ani kasajja fuba. Njagala kugezaako okusooka okulambika abatuuliriza kubanga we mbadde mpuliriza ebiri mu media mawulire nga ekisookera ddala omukulu ow'entebe plot 1 nsamizi enkaayana eteri nti budget bagyongera waggulu ku 72 eyo si eshuye kubanga ndowooza abantu abamu mu public balowooza nti ba MP be balinnyisa ki budget obwo buvunaanyizibwa bwani bw executive nti government yennyini yayongeza bano tebayongeza waggulu kweteekeramu nsimbi. Ekyokubiri nti ku budget ya trillion enkaayana y'abali gobi ne mukama we Ramadan gobi ne mukama we nti bano bakyusakyusa mu ngabanya biliyoni 7.5 ku trillion 7.2 bano kyeka biliyoni ezo 7.5 zibakwatako ne bagamba zino ono mwadde nnyingi teeka wano ono olabika omusedde mwongereko zibakayanya. Naye si entandikwa yaki yenkaayana eyo ebaddewo tetandikidde kakati ebaddewo mabega about 1%. 700 ndowooza 1%. About 1%. Yes. Eyali gye bakolako shifting. Enkaayana ebaddewo era omukulu bwekiseera ng'ayomba nti lwaki mwe mukyusa bajeti yange. President Museveni buli kimu kikye. Amafuta gage. Budget ye, amagye gage, everything. Kegamba mu concept ye teri kya Uganda buli kimu kikye. Yeye kaye president alina mandate okukola byonna. Teri mulala yenna alina mandate. Si parliament si John, just a jocular one. Nina musajja mukulu bwe twanywanga kyayi ewuwe mu office nga amata agafumbira mu pakoleta naye yanga nti you see in our culture in our culture yeah, all cows belonged to the Omugabe. So when you looked at a sea of all land belonged to the Kabaka, yeah, all those cows belonged to Omugabe. The problem we have is we carried the cow culture into our political culture, into the state. Twatulanga okudulya house. Nakati that is where the problem is. Yeah. So when you sit wherever you sit, you see everything belongs to you. Yalinga ayomba ku sente za government yaganti sente za government tuvuba mu nvube kubanga Omugabe mbubwe yayagalanga kidney munte ng'asonga busonzi bwati ne baleeta eyo gy'asonzeemu ne bagita bamufuniremu ensigo kati ono ng'aga nti ensi tugifuga bwe tutyo because of our cow culture. Kati oyo omukulu ate nga naye mulunzi kati bukyoyogera kifiitinga omukulu ndaba yeeye abiramu bwe yalabanga ekyalo nga kirina okulya ennyama olwokuba nti yagaba najja mu nte za Kibazo mukyalo ekyo n'agamba njagala nsigo nga yamanyi enaafikawo mugenda kugiranga ekyalo. Omukulu ye perception ye nti buli kimu kyova laba nti mu COVID Kadaga ne ba MP bwe baga naye naffe twetaaga sente kubanga tulina bye tukola naffe tufune be tugabira tugabako
bwe omega ntuwaddeyo miliyoni 2 nga mugaba kuzaani president n'ayomba nnyo n'agamba nti mujja kuzikomyawo oba mwagala oba temwagala mutandika mutya naye abawaana kaakati n'agamba ababe aba NRM nti mmwe temufaayo bwe munaazikomyawo mujja genda naana kubanga zinaana ziva wuwe ate zisinga nayo zabadde abawadde kwega ye mentality ya president kakati najja afuna ne mu finance bwe twali mu 1996 nga tuli mu campaign Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere bw'atandika okusuubiza okuddamu okukwata mu nsimbi ndoza yali Kibirige Mayanja Jema yasooka okusuubiza okusomera obwereere kali mwami Museveni mu kubaddamu nti ng'ozijja mu kyaji kyani ng'ekyaji si kya Uganda ng'akiranga ekyaji ky'emmanju wali ye president era ina mpigo yagamba nti nze ne mmala okusuubiza investor ettaka ne musuubiza ettaka nti njja kulimuwa MP nasinzira eri nati naga nti terijja kubaayo terijja genda nze president gwalaki does it make sense genda mukyalo obuuze baneibawo olaba kimakinga sense president awe Muwanga simanyi bayali Muwanga ene enguudo sebo sizo enguudo n'enguudo zanje enguudo za mukulu kyola ayumiramu na addressing abantu ate nabo bakimanyi wala bamugamba muzeeyi baamuro kaziyite wa nguudo zize yeri attitude ereeta akatebe jjajjange ye yakateekanga ku lubalaza lwe nga lulwe ajja n'atuuzaako akatebe n'ayota omusana ono emmotoka bw'ennyogoga ng'agamba nzigire y'akatebe ku express wakati ng'atuuzawo ng'ayota omusana ng'akuba akasimu naye kagamba ekyo nakiroosa nga ndi muto nange nayagala nti bwe ndikula nkole ekyo kakati naye nkyalina essuubi nze jaggala zonna yeyagala olumu mukulu kibazo and it's a bigger problem. Those are the symptoms. Obuzibu bunene nnyo nti bulaga omukulembeze atalina kigendererwa kugabana buyinza na buvunaanyizibwa kubanga ensi eziri democratic zigezaako okugaba obuvunaanyizibwa buno bwagundi n'obuyinza John mu philosophy z'obuyinza obuyinza bwakulwanira musigala mu musikangana amateeka gakolebwa eriyo Biden byasobola okukola eriyo governor byasobola okukola n'agamba Biden tojja wano ate even biro e governor eriyo n'abatono okiraba naye waneeno nti president bwe twakola constitution ngegezaako ogabanya onani akola ki ebyo yabigaana kakati parliament bwetandika ogamba nti naffe katutunulemu nga bakabaki b'abantu bayinza okuba nga bakoze kikyamu mu ngabanya ya ssente right naye tekitegeeza nti principle nkyamu gasimbagana ne bannamawulire Harunah mangu nnyo mbadde ntunuulira wano oluluziza bano za parliament olu 152 ng'ewa obuyinza budget committee bakozesa n'ekigambo scrutinize kwekkaanya Uganda oba kwetegereza kubanga buli kawuzingo okakola ki okazungulula olabe nti essente ezo nga bwe zaaleeteddwa ogise supply committee nti nga buli wamaga nti UMI ddala kyekyo kye yasaba kigenda kukola ki nekiki ng'oggyeko ekyakasajja fuba mukulu Kibazo eno nayo nze kunze ndabanga a vote of no confidence simanyi bamemba ba NRM bameka abali ku budget committee be basingako obungi ne ssentebe wa NRM n'omumyuka bonna bakibiina ekyo webale nnyo so kitegeeza nti appropriation bill eno gye twogerako omukulu gye yakomezzaawo
abantu b'ekibiina kye yabakubye mu maaso. Okay, abantu b'ekibiina kye be baajeekenneenya kawuzi ku kawuzi. Si ekyo? Ne bamala ne bajja era Aisha ne bawandiika minority. Ne bamala ne bajja mu paalamenti eno ennene. Nyaga nti bannaffe bali kye bakoze kyekyo kyennyini. Sipiika, deputy, ababaka ba paalamenti, yonna NRM. Si kyekyo? Nabo ne bakkaanya nti ddala kino kyekintu kye tukola ki? Parliament dissolved itself into a committee of supply. Naye nga committee of supply esingamu baana baawa ba National Resistance Movement. Nsijja kwongerako kya Rwomushana kyayongerako. Bonna ne bakkaanya nti ddala mu kibiina kyaffe bino tubikkiriza era omwaka guno bino bye tugenda okukola ng'ogyeko ebya Muwanga ebya fitina ebya pendula mwe zitajja mu kizimbe naye bo bakakasa nti kino kyekikola ki kye tugenda okukola. Kati boosi ye ne bamutuusaako. What does it tell you? Ekisooka nti mukulu Museveni talina trust ne mu kibiina kye, nti ba agenti be abali eyo abali mu parliament they are ideologically bankrupt. Linda kao katono mitwe myerere yes egitasobola kumanya nkola ya NRM. Lindawo njagala kutegeera biru eno ebeera ya minister yagireeta webale nnyo nga minister wani bwetuuka on behalf of the president bwetuuka ngali dissatisfied aina capacity and right age withdrawing at any time. Yes. Peter Kakande amalirize tujje. Kuba nze bino byonna mbikuulira kubanga omanyi lwaki mbuuza kitegeeza nti Matiya yamatira ne ba technocrat be bano bamala okukwatamu n'atunamu n'aga tugende tuli mu mitendera bamubuuza kino lukanya nakyo nagamba yes I call. Matiya tabeera part of committee ya supply abeera ana akola comment mbadde nkulaga mitendera tutandikidde eri mu government ya NRM ekulirwa president Yoweri Kaguta newe tugamba Matiya oba tugambira Manzani kakati ne Matiya nga bali wamu ne bategeka ebintu byabwe ng'aba NRM abaddukanya government ne babireeta eno mu bannaabwe babayambeko to scrutinize eyo nayo process neggwa ne bagitwala mu bana ababonna Muwanga yali kabaka nga wakuleeta minority report era ne kuluno baleeta basemujju baleese nga bayina ebyayo baga nti tetukkanyiza nabyo era bali aba NRM ne baga nti minority report teyise majority yekoze eki yegenze naye nga muno mulimu emitwe mingi mulimu Matiya Kasayija Ramanzani Gobi the economy that what that works economics that works mulimu Musaasizi kasi naye wempororo Musinia Lugolobi omanyi be bayita abasinia be basomera ekigezi college butobere sibana that is butobere be basinia nanti be kigezi college those are seniors be basinia nefe tuli ba high bara high school kati process eyo natugimaze bazeye woli bamugandi fenga ba agent bo okuva mu government ne mu parliament nawa kino kyetukola ki kyetukoze era tulowooza nti ekigendo tutwala mu maaso taamu yo gy'okozesezza awo wejjira niga nti bino nze nabibatumye oba oli awo ebyange sibirabamu naye kitegeeza nti naba agenti be nabo tabeekakasa so nze kano kabonera akwongera okulaganamu abalowooza nti muli part of the kintu nti si kyammwe kiina nannyini kyo bw'asalawo ekyo kye mulina okugenda nakyo. Aisha oba nsooke wa Muwanga wano Muwanga abaddewo ng'akaaya n'enfunda ne Peter senga mbadde b'amazima kumpi tulina okukkiriza era nti president naye alina obuyinza obukomyawo zibiru nga takkanya era bwe mutakkaanya akomyawo nazza ekyokusookera ddala omulundi ogwokusatu neefuuka tteeka Peter ekyokusookera ddala senga wali wano last week gye nakoma okuba wano nababuulira nti olutalo oluli mu parliament awo
luli ku nsonga eno yennyini era ne mbabulira nti awo omukulu alinawo olutalo era yandiyagala okweza budget eno ebibuuzo ne banga nti wali naawe osuulira banywanyi bo ttawulo. Well, you can give it an interpretation you want. Nze gwagwa kwogera abafumikiza binjogedde nago gwabo kasigana gwanti ate gwe nabo ekyo si kyange kati one process ya budget yeno Peter budget bwejja eyita mu mitendera tuddeyo ku ssemateeka ssemateeka wa Uganda bano ba Rwomushana baga nti obuyinza bwonna buli eri abantu era ne baga nti obuyinza bw'abantu ku nsonga ezisinga obulungi bajja exercise nga bayise mu bakiise baabwe obuyinza obumu Abannayuganda bwe beesigaliza bwe bw'okugabanya ensimbi zaabwe nga gavumenti ezikozesa bakkiriza gavumenti okulaga bweneezikozesa nene baga nti bw'otuuka okwagala ozikozesa ffe Bannayuganda ffe tujja okulagira nti Rwomushana gundi ne gundi ne batuuka noga nti bano abazigaba be tukiise bo tetwagala beeraliikire baba baagala ng'omusaala omunene balyegwewa basobole okukola omulimu lyawo zonna zoyagala naye tukolera omulimu ate zoolya tebazikwatako era kuziza wansi era ng'oddeko tozikwatako kuziza wansi era eri direct charge ku consolidated fund naye kirongoosi tolya kuzina ezaffe ezizo zetukuwadde neffe tukolera omulimu gumu ku byensimbi kola malidaadi abayinza ne bane and harmonize figures kati ebintu bibiri ne bijja process ya budget Ramadhan Gobi nga tutandika akwaje bayita budget conference zitera okutandika mu by the way October tetumaze turakamala budget by October Ministry of Finance egenda kutuza zabeta budget ne ku ma district ne ku magomba zabeta budget conference ekiri nti Bannayuganda Abannayuganda mweye ebirowoozo byamwe byemulowooza byemwagala okulaba ku budget bwamala ekyo n'ayisa kye bayita budget call circular budget call circular agiwandikira buli kitongole n'ekiga nti gwe kitongole gwe mu budget ejja benkoze wano nga nfunye ebirowoozo ogenda kubeera ne billion 10 tandika okutegeka engeri eno zisansanyamu mu mwaka ogukoze eki oguggodde eyo figure gyayita IPA indicative planning figure okusinziira ku byendowooza nti oyinza okubeera ne biliyoni 4 IPF nkikuwadde tandika okutematema bajeti eyo ekitongole ng'osinziira ku figure ki ezo buli kitongole kigifuna nekikuŋŋaanya gye bayita budget framework ki paper budget framework paper yawamu buli kitongole kirina eyaayo eno eyawamu yebeera ey'olukangaga nga kireese nti bino bye tusuubidde ssemateeka wa Uganda yali alagira katasoboolanya nti bwe tuba tuyisa budget framework paper tuyise ceiling eya ssente gavumenti zeetajja kwongezaako wadde nnusu olanya n'interpretinga n'agamba nti ate recommendation zammwe ze mukoze be munaba mwayita ceiling eyo ziba n'amakulu ki kwe kukibuukako naga nti ate namwe mukoze recommendation ate mugamba mwayisiza ceiling bwe muna recommending ebisuka ku ceiling of what import bwe yakitaputa naga nti ekyo kiri redundant mu nkola y'ebintu moderator tuli ku 7.5 ngenda kutusa concept kyokulaga process process eno tugimatire bulungi etuuka oli omukulu w'eri okugigana nga n'ab'empororo parliament mu budget framework paper ezitulamu ez'ebitongole byonna one cabinet yeziisa kati obuzibu ebuva baminisita ba gavumenti ate zina document esooka mother document gye bayita bawa buli myaka 3 bwe tuti bwe tunaatambula no gavumenti ya Uganda ekola kyayita charter of fiscal responsibility ya myaka egyo 5
nega kuno kwe tujja okutambulira nga mulaga ne figures bezinakola government olugenda mu buyinza a document gy'osooka okulaga eggwanga ye charter of fiscal responsibility nokola budget emisolo revenue to expenditure ratio biki debt to GDP ratio byonot neweeko meeting ati bino sijja bibukako benibanga mbibuuzeeko ndijja mu parliament nefuna olukusa okukyusaamu wakati n'abakolera medium term expenditure framework Muwanga byayogera biri mu biwandiiko biri mu biwandiiko so si mu nkola no si mu nkola yes kati government mbangu yambatuse ku lusanvu government bwetuuka cabinet neeyisa ministerial policy statement zita mu cabinet president mwaba parliament netandiko zitunawo eriyo namba gye mu budget framework paper nga government yakanyiza ne ba minister baayo ne ba technocrat kyezo sente ze bayina ne batandika okujja mu budget ne baga nti sebo wadde zino tuzireese naye tulinayo ze tuyita unfunded priorities bazireeta si waggoobi bazireeta mu parliament President Yoweri Museveni mu nkiiko ziri zibaaye z'abantu President Yoweri Museveni yennyini kabwejungira mu budget ey'omwaka ogwaggwa yatuuka ng'ayina priorities ze zitali mu budget n'ayita akakiiko ka budget committee mu State House Kanaabi kannyinnyonnyole ezo unfunded priority ono yagambye nti Gobi bw'abaweereza IPF nti eno ye indicative planning figure mmwe ku kyalo ewammwe ekira muba mwatudde nga mugamba twagala eddwaliro twagala oluguudo twagala kati ne mukkaanya nti naye tulina biliyoni 3 nti ku 3 gano bino bijja kusigala nga tebikoze eki tebifunye ssente n'ebituteereyo bwe batuuka eyo ne bafissa banaatugamba nti ab'ekira babadde baagala ettanka y'amazzi Peter Kankwe practical part of it bano basajja bayaaye buyaaye baddira bye muwulira nga bibakwatako nnyo abantu bammwe bye basinga okwetaaga bibeera unfunded mu budget gye bakola kize balina nze ntudde kakiiko k'amasannyalaze twateesa ne Muwanga nagamba because of our strategic interest gwe bwebeereyo nze kambeereero nenja kugamba not for Butambala but for all members of parliament things that are so pertinent to them emiti gy'amasannyalaze giyimiridde okuva mu kisanja kiri mpaka kati buli MP gimukuba abantu bona bakamba mpaka buli mwaka myaka 3 giri eyo basiba n'abaka parliament ebbula naga tugenda kwewala sede zino tuzeewole kasa tuzeewola ze zigenda okuteeka waya ku miti gy'amasannyalaze sipiidi akakiiko katudde tuyise looni etambudde kati emyaka 2.5 MT gikyayimiridde so buli babaka ba parliament kibasinga okulowooza nti kikwata ku bantu baabwe nga MP nga minisita jagamba you see honorable members bikulu nnyo naffe tubiraba but these are unfunded in committees now the honorable minister now no the sector ministers abajja mu committees ez'enjawulo agriculture biki byamugamba tubyagala nnyo era bituufu tetulina sente zabyo singa mutuyambako nga parliament nawe kusaba president Museveni bane bulaga singa mutuyambako nga parliament netunoonya sente zabyo tubikole kubanga biki bikulu nnyo meanwhile Museveni says you don't have mandate kati Museveni yayita akakiiko ka parliament ngaga nti olwango gono bine mwanyi bya zakola ki zayagala sina sente munyambe mutunde mu budget yomo ngava mu district yawa bwe mwatula mu eri committee ogambye soke ya rwabogo kubuje example pozi aliwa mu district yawa ava yodrek kakati oyo zino zagiramo obuduka district je bayita odrek budgetary yantonde omunyonyola we Butambala oyo rwabogo odrek ya aba district is odrek budgetary yantonde ndomiwe yawasa mu mwala we bamita Diana ngaina emwanyi zagala wafuse kitunzi we mwanyi yes nga tumaze okulwanyisa penalty patience nga tumaze pastor oyo omulenzi oyo nga ayagala sente nagamba budget yajita mu State House mbayisiza naye munfunire sente eza mwanyi zino nzagala agently munonye bagamba budget ki committee era bamalo zifuna ne baziteekako tuzikweshonomeka ezo zigende mu classified era zasibira tukanti naye mwanyi zagenda dde nebyo byalulala kakati ebyo byalulala mwanyi gyeberera classified ebyo byalulala kakati budget beggwa bano nga lumu twabagamba nti omusaala
guyinza okuleeta otya nga unfunded priority ogw'abajaasi mbadde mmanyi omusaala ebeera primary call mu buli sector budget naye nga baleetanga n'omusaala aba prison muna baga nti musobola otya okuleeta bedding feeding naye mulina sente za diary ezigenda okugula diary zino ennungi zitugenda nabaga nti diary ziri important okusinga emmere naye ebyo nga bibaawo mu bitongole ebyo byonna mulaba nga bijja nga tebinajja mu parliament go byatuuza gye bayita budget secretariat number erina ne director of budget bwe bimala okujja bijja mu desk ya gobi yawandika final book ebyo webijjira yabanga mukwano gwa Muwanga mugambe n'abaliko mbamanyi mbadde nkola nabo mbadde mbamanyi gobi yawandika ekitabo ekitali mu misaala n'akiweereza mu parliament kakati nakiwandika nekiddako mu luzungu obusungu n'abusa ku parliament n'akiyisa baganti oluzungu lunabuddo mu lunabuddo ate muwandiisi mulungi nnyo omanyi awandika oluzungu n'akireeta mu parliament kati parliament bejja ngenda bawayo example bbiri nerindako anamanzani yatugamba bw'oba oyagala okumanya budget bo gye babelivingira in gye bakoze tula ku ya budget framework paper gendo oddeyo ku BFP yes budget framework paper ekyo kyekirooto kyaffe ekya budget enjawulo Ramadan biri ebirala bye mukola nti mwe mubikole enjawulo Ramadan jaina ne Keith Muhakanizi nga mujulira omugenzi yayina entobe egamba president kyebyo byongamba okuteeka mu budget sente teziriwo era yutagina egamba ku president buzibu bwa budget process kati PS gwe tuyina tayina ntobo PSST talina mugongo gulaba ku president namugamba nti nebyo byongamba ne revenue sijagifuna amugamba kangende nkiye kangende ndabe njakutula na ebiseera baga njakutula n'akakiko ka budget tulabe ekyokola kakati problem wejjira naye ngenda gitukako malirize two issues nze nakolako project IGP we Kenya yes nze nakolako project ebutambala Kibazo ogimanyi balita Gombe hospital ng'eddwaliro eryo babakugu bagamba lyetaaga $7 million the 27 by that time 30 billion okulidaabiriza nga Museveni waitali muvumya ffenna alitukola ki nga sente teziriiwo nendeeta proposal mu budget committee lega ne bannange bemutu at least mutuwe tukoleko ebisoboka to hold the infrastructure ereme kugwa nebanga nti over 3 years tujja kusanganga tujja kutekangamu yes tujja kutekangamu allocation ya billion ezo we shall look for it edwairo ereme kugwa it has taken 4 years nilifuna billions 10 nezo 12 nabanja nze saali nayo mbanjogera naye prime minister nanga nti kyenalabye Gombe be nalambuddeko kyetaaga president kujja kuggulawo kubanga waliwo n'ebizimbe ebipya n'ekikolebwa kirungi nnyo nagamba Dr. Dana nti bino byonna ebituka naye zino temuzibba era UPDF n'erizimba bawa credit n'eriggwa it is through a budget ne president kyatayagala tigwe Muwanga ogende ku budget wali ogende wali ku budget zo budget yange njagala Muwanga conclude bancha ina Rwomushana ina Aisha ngatanava ku muzindalo Muwanga kyatagamba bantu abere naye mwenkanya leke kuba mukosa ndi bagamba Museveni tukuwadde ebibyo ngokwata Kanaabi mugamba leke beko tukuwadde ebibyo bobo yagaleza mutabani boziyite eri mu classified netukkiriza oyagade wentukkiriza fotuwachi mpanku we bamuleka nayisawo byayisaawo nabo ne bayisawo bakola ki bebagala okuyisaawo wayisawo Gombe hospital and bona baleke kwekangabiriza ne Museveni aleke kwekangabiriza jiba mu basende tebali mu basende bamuleka okwata teseze mwanyi noziteka mu classified what is classified tongera we kigambo haleluya Muwanga Kivumbi wayisizawo Gombe hospital yawayo omwani ogwentungamu no ngenda kutukirako ku kinyusi nti mu process eyo and I've been on record Peter mu process eyo
baba buno bu project simanya ka hospital simanya ka lwaliro biki every committee of parliament tebagamba budget yokka evaayo ono Aisha ali ku energy ojja musanga naye ganti nange waya ya line ya machi ya masenya era choge baby baluma babiteekamu n'ababaka ebibakubisa n'ababaka oluse ebisinga basalawo ku kiiko bwe baagala okugendamu nga balina kye baagalayo naganti nze kangende mu education mbeere eyo influencing essomero B na omwaka n'agitagetinga abo bonna bajja world over that bargain ebaawo eyo teri criminal. However mwali mukasimple ketutasobola ku hidinga there were some few clever members about taking advantage of that process. Okay, okolayo ebyabo those one no I want to put it crafty some crafty members about taking advantage eyo ya process eyo ni atenga mulimu n'abakulu eyo process please kogera mazima bera wa mazima baganje walabanga chikwita Muwanga for the first time Muwanga has been a member of the budget committee for the first time yalabe muyitiriddeko nagandi budget committee ntai eno committee kanjidduke kagende mu committee yajiduka no ne muri shuffle by the chief ne muri shuffle nkyatulayo by virtue of being chairman wa park ne mu budget yagwa mu minority report ejimu je nasoma naba questioninga ku criteria eya reallocation ngambaga nti temusobola kujja billion 10 ezibadde za masanyalaze Muwanga Kivumbi banga kaisu Kakande bakubera ngo Ramadhan tuwulire kichi what craft made did ebyakuddusa ku no ngenda kugamba nti what happened nembagamba nti banange eno some report ya mwine mpaka billion 10 zino temujja kuzijja ku masanyalaze muziteke mbutongole IGG muziteke wa nga mwazije ku machi masanyalaze actually homosexual wa integrity ka committee ka homosexual committee andi katugende mpola anti homosexual committee byali mu those other mischief chiefs era bitufu era police ebibuulirizaako. However, kirungi tugende mpola ne police enyimi yafuna 10 billion. I know what happens for parking space for 99 patrol vehicles. 10 billion. Yes. Kakati kati njega kubulira. So how no expected. Ne intelligence yafuna, issue yafuna, nani yafuna. So let's go slow. Now, your process eyinza okuba ebadde n'ebizibu ebyo. However, tosobola kukozesa that advantage okujjawo obuyinza bwa parliament obw'enkizo ku appropriation. Gobi ne banne ne president balowooza ti parliament kati evunze nnyo eddugadde nnyo buli lwogikwatako abantu bagamba twala kati osobola ogiblackmailinga ofune bulijjo kyokola ki kyoyagala. So at this moment kulwokubiri a moment of truth we will make a case nti this process could have been abused before nete kiwalantinga nze banaganda nabagambye kujja nabaga nti baba babaka bonna bavundu abaliko bonna babajjeko mukalulu akadi balete ba Rwomushana ne basangewo powers ezo bana abali ku Twitter bayisimbewo kitegedde makubiza bagende besimbewo mubiki mu byalo abali ku abogerere eyo mu nyingi yo biki mugende go and contest and remove bano ababaka abachamu but powers zino muzisangewo muzetaaga kati okozesa embeera eno to surrender those powers ejja kubeera nga tukyusiza one second. Okay, ebyo byonna mbiwulidde. Olusanvu ddo lwali ki? Luno olusanvu lwataano n'olusanvu kandubabuulire. For example n'olusanvu kandukubuulire. For example olusanvu bilioni 3 ku lusanvu bazijja ku treasury operations ya finance. Now treasury operations mu budget bajja batugamba nti zino ziri statutory obligation. Sente zino era za katala zisookedde okufuna olukangaga mu budget mu mwaka ogwaggwa
basanga ze baita commitment fees bazijja nga ziragawa so ziba kati treasury operation kutusasulira amabanja bazijja ku treasury operations account ne muzitwala walala bantu bazicompilinga bagenda bazijja basanze excess buli wabasanga excess so ebisatu babijja ku treasury operation ne kamba what treasury operation means mu mwaka ogwaggwa waliwo enkalu nga phase commitment fees ku mabanja zeyongera ku just one want batali mali ku just one code budget code omanyi code ebera nti mu kitongole birango biba ne kitongole nti bino birango nga ne code yako eri era toyinza jijja ku ya birango no gitwala ko ki no sasula line eyo emu yeyongera neva ku bilioni zalinga lukaga negenda ku 1.4 trillion mu last year's budget kati tubabuuza tufune be expert mabanja kigge mugenda okwewola mu mwaka guno gumu agagenda okulinnyisa commitment fees mu mwaka gumu zituke ku 1.4 trillion omwaka ogwo ne bazisula nti tezaaliwo parliament nezijjawo enkaluma olutalo lukola ki lutandikira president ne Ramadhan ne bakuba ekigere waki mukikola mutya era ne baleta supplementary no ne kasoko nkuli please let's go sorry because we must kutegedde mini abawuliza bagenda kutegeera so bazijja ku treasury operations account yes ne bazitwala wa ne bazitwala ku byetaaga ebirala biki reallocation schedule beba you know gisoma kakati kambabulireyo unfunded priorities za government ze balaze nti zino tezafuna sente wanate mutaddewo nyingi full stop kati ekyokubiri mu supplementary Harunah manya batuliriza ne bazijjaawo 1.4 trillion mu audit report zenyina nga bazizaawo 1.4 trillion zenyina mu park still auditor general questioning treasury ya spending ako lusanvu bilioni lusanvu mu nsanvu tezali spent zebagamba nti zino Muwanga njagala omaleyo obadde ku lusanvu tujjeeko ebisa kati noonya bina anti mbadde nkugamba soko olindeko nkubulire soko nkubulire kati ku akawunti eyo emu omwaka guno era bakomyawo nga kuliko era 1.4 trillion bano bababuuza eya treasury operation line bababuuza ti emyaka giweze ng'ena nga sente zetuteeka ku line eno temuzimalaawo ate waliwo ebyetaaga ebiki ebirala ebiri mubulakameringa eggwanga mugamba nti zino statutory obligation ensimbi ziri awo zipayirinzaawo ate amasomero tewali obulwaliro tewaliwo bano baga nti kale kwezo katujjeko ebisatu okay tuziwe priorities ki endala obezo babiteeka mbikyamu it's different now the question is over the years eyo line ebadde Muwanga alemedde ku bisatu ebina byo ebina biri across the budget ojja bisanga ngano bajjawo 10 2 Muwanga the accusation is just hold John let me be very bold the accusation is luno olusanvu BMP baluteeka mu organizations gye basobola okuzikima gye balina selfish interests kati nooli kyava kubendu yes kati nze nkubuliddeyo ekintu kimu olutalo bwe luli Peter nkubuliddeyo olutalo olumu era ne bagambagana kano ekino kigambe nti bagambagana mu komiti nti omukulu yatukkiriza luno olusanvu tuluteeke we tuluteeka era bwe mwatuuka ku floor ya parliament nga tebaagala na ku debatinga baga tuyitewo mangu kubanga bwe tuna debatinga bino bajja bizuula Peter kanje kufuna oyo Ramadhan gobi ya ina narrative eyo kakati narrative sinyumya na Ramadhan no Peter Peter njagala kugamba Ramadhan gobi mu budget process eno waliwo back and forth parliament memalo ku identifying sentes nga tena zikola mu report etula ne finance gobi meeting ezaziberamu musasi aziberamu speaker aziberamu chairman wa budget aziberamu ne bakanya tizino zidi excess Gasimbagane ne bannamawulire Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira John Kakande Harunah Kanaabi Rwomushana Muwanga Kivumbi ne Aisha Kabanda Charles
nagyagadde nnyo okumanya nze oli ow'omukalabanda atudde ekasubi wali katono nnyo omuwango ono yatuyambira waawo we banyiza wanyiza akugambyewo va ku process eri naye ku luno okubeera nti obusungu bungi nnyo mukizeeyo okutereeza bajeti ya Uganda tulina okulongoosa ensansanya za ssente mu mikutu ena okay esookera ddala tulina okufuna etteeka edduŋŋamu ku classified expenditure kyekibi emwanyi tezisobola kubeera muki kyekibeera mu classified kyekitabeera mu classified ekyokubiri ekyokubiri tulina okwekenneenya kyebayita supplementary budget naddala ezijja ku beginning ya budget ya otegedde ekyokusatu eggwanga Uganda lirina okufuna abakugu ne special audit buli kaseera etunulira accounts zino ziri ezo satu one emu vote bagita 130 kibata treasury ki operations eyo vote 130 egendako half ya budget kutusasulira amabanja eri mu finance Kasaija ne Ramadan no accountant general ye accounting officer sigobi tumuteka kecho accountant general Semakula Lawrence Semakula no accounting officer obera Semakula ya accounting officer. Who is the boss of Semakula? Kati mubino esigobi nenga Lawrence Semakula ya accounting officer eyo vote sebo kagundi e vote 130 ebeerako kumaka guno egenda kubeerako trillion 23 vote Muwanga wunzika vote endala eri mu Bank of Uganda ana kanjibabulire vote endala eri mu Bank of Uganda we Bank of Uganda has issues otegedde ina Bank of Uganda government kwekolera reimbursement zine ziva ku treasury mu ya Uganda treasury operations zigenda ku ya vote of Uganda ya reimbursement okutwachumuletinze kama banja ga trillion 7 nga government yazitutte netazizayo nze ndagala president to come clean on those 4 issues. What is classified supplementary vote 130 tuji auditing bulungi then tujja kubeera ne story. Rwomushana kati nze ngenda ku muntu w'oku street azanye omweso ne Rwomushana bino biwulidde wempa omanyi Rwomushana waliye wandegera lwakuba babamenya we bazanyiranga omweso awo no wa mweso awalango bere kati ayimirira wali mu special bali ngenze mengo ate nayo bamungobereddeyo you see Kibazo, this is corruption gone wrong. It's mega corruption gone wrong. Bubadde ububbi mubabi obufuzi naye obubbo buno kati kyabise kyobola Muwanga omwama achuzinga omwali mu syndicate yiseyinga Muwanga toja kulya sente zange yono tuite my money kakati Muwanga kiri kyembadde njagala so isi ayigo agitated ngantwala budget paper mwaka kiri nti zino mubadde muziriddewo ona atabuse agamba muzizi mu mwamu waki because for them okulya zino 7.2 zabadde baliddewo mwatano sorry 7.5 billion mubadde mu muwadde ki the bribe because you see the good news is kino kati kiri mu court, it's in police inquiry waliwo obubbi, there is corruption in budget committee system, that system yokola budget. Mukulu Museveni atugamba bannange eno syndicate ya amaanyi naye mbadde nteesa mbasonyiwe baina wamba Reverend Father toina sister gogenda okusonyiwa fena tuli bonoonyi naga katubereyo omusaayi. That's the level where we are. So they gave you 750 billion mwe mwamu wachi
You say you are classified, that's a different matter. Why? Why is it a different? Chengamba njagala okuva jo ekipapula kyobisebesemu oba bitadde mu mawulire oba bitadde mu buno papula buno bwenda wabuno is not the issue. The issue is kyotaddemu. What you put there is money. Now kakati mukulu Museveni atuwayo ka indicator katono nnyo mu lukiiko lwebatera okusisinkana Hotel Africana ndozo manyiyo bana bibina gye basisinkana kumbe n'abagenda okunyaga gye bakola ki gye basisinkana. They never met akulira Human Rights Commission mu office ye. Those are still allegations. No. What you see, this is the kino kye kiva mu government ewaaba yerese case negamba bano basisinkana mu hoteli. They met in Hotel Africana. Bana basisinkanayo two parties. Pate emu MPs. Pate yokubiri akulira Human Rights Commission. Not the accounting officer akola kuya budget. Ajikulira chairman of the electoral commission byabakama. Yasisinkana budget abakukiko ka committee. Mu Hotel Africana si secretary to the electoral commission. Human Rights Commission. Kati njagade nchirage bulungi wali katenga wala mukulu w'Inyidolo the chief justice kati yasinkana abakakiiko mu Hotel Africana to discuss the budget. No, it could be any hotel. It's bagandi Hotel Africana katoyagala nkuwendala kakati, but they went to discuss well knowing what they were discussing was an illegality. The question is not who recorded. Now, but why songenda enkulu nnyo the figure, and the figure is 20% of the budget. Kaka 20% of the budget was whereas on of the enhanced of the budget Human Rights Commission budget of the budget of the bongeddeko. Human Rights Commission kubango there are two words he's using. Budget. This is the national budget. No, the budget. It's an indicator of the budget because this is a part of the whole budget, but it's the budget. In other words, joba doyogera ko budget process eri bakorayo walwala bagikolera mu Hotel Africana. Kakande alemekuta bulandi ono ayagala agenze naye mu Africana tabagenda sinkane mu offices amwe tabasingana mu abo bazze nabo bali muki kakati nza ayita kwayo mbitongole bwambega mbambuza naye kino kyatandika kitya because for Kibazo kujja kunsinkana mu Hotel Africana there must be a history. There has to be an element of a link. Nitutulamu nga nenkwesiga natano kati onampa 20%. Mpasa 30%. Hizo nawe nyingi. 15 mpaka kanja kwa 15 kama nemukoma ku 20. Kati ekiru recorded ku tape ejamuki ejamu. Now 20% of the entire budget is 14 trillion. Siwechiri? Ku 72. Yes. Is around 14 trillion. Question erinti zino wezibadde ziva mu 14 trillion nga ziva mu budget nga zidda somewhere basise we bali ne jambi oba nakasakasala keki omukulu abadde taziraba. You want to tell me Yoweri Kaguta Museveni the guerrilla Ruwero amaze emyaka nawano of the National Resistance Army original nti sise ne banne batema 20% nesan ko kwetora ntaziraba. Oh, you want to tell me batuuka ku level ne bagabana 720 billion awo mu committee nga tabiraba. What goes salako? Manyide figure 750. Kanjitereze 750. Kanchidemu 750. Nonga batuuka wamalira committee of supply because me I was on BBS that time tali ku BBS ono yatulekawo bwanaka nagamba waluke gendo kubagana wano bakutogenze I can't even swear bamugamba genda yaduka mangu and you work toward the whole night njagala Muwanga Kivumbi wakanenda they never went beyond midnight ngabali kute kuchinga bali ku 720 bali ku 720 the motivator chobola abakola mu yalinga deadline tebabulanga bulijjo bali tebasobola kubulawo because question te yali kuziri naraze bagenda okuyisa kano aka 720 tebante mako 50 750 tebante mako antu walwa yali de 30 walwa yali de 30 bazili do da 30 so kakati question erinti
ono agamba bamuddize ze yabawa naye ku lwaki tazza ze bamuwa. Well, you see, the briber is saying, bring me back my bribe. But why don't you also bring back the product of the bribe? What is the product of the bribe? Because this is 1% of the 700 and the bloated. Of the 72. The 72. Of the 72, Croatia's got 72. To actually discussing wano. Ntwalo percent jakiriza gukola. 14 trillion in the last hour. Yes, so the kifaananyi Rwomushana nze kyampa kiraga nti kankozese kiri ekya Uganda Human Rights Commission. Nji wangadya naye akwata ensawo ye n'agisa mu nkwawa n'akumba ngayambadde buli obugatto obukondo olwonta ayambadde za Aisha zino eziringa Rugabire ayambala z'obukondo naye bonna bavudde mu maofiisi oli avudde mu palamenti nona avudde I can imagine nti bafuna room tebali mu open space kubanga meeting ngenge oboli awamala kubaawo abakanga mwe no question choya nagamba luli conflict eri wakati w'omusista ne bishop nti kino ekirankani kino engeri gye badde bakitema because they are the ones who are in charge bana baleeta 20% bwe bayitayo wa bishop namanga kakati tuwezezawo 14 mugenda kuzigera mutya Muwanga tumweko gumu Rwomushana tumweko 5 naye banange naye kati 20 tizikyamala chobola we bagenze omusista java bonna bagenzeeyo ne bagamba bwe tulya namwe abantu bagamba iye katugenda obuuza abantu babadde bali akenkana kye so kakati there are two things chendaba this time round mukulia sister abalya abadalya waliwo abalala abeegaseewo abatayina kulya. Yes, you should have taken this, yes, but you have also given this one. So this is ideological bankruptcy. How? And you see, in the body mbuza wano, the briber, the bribwa, and the bribe. The briber, the bribwa. Kati and the alleged bribe. The bribe got it. Waliwo abakwatibwa abo babayina kati waliwo ategwe kakati if this Gasimbagane was a court, that's why I would even want muongere ne sawa mukulu Muwanga tutubulira jezava ono jabara atwara mu treasury ba accounts biche ebyo jazikweka ekyo kimanyiddwa ne 20%. But question edira bano baane abade bagabanyeko bwe tugenda okufunira obusungu bwe buva this 720 zibadde zirazeewa ekimunyiza sije javudde ani yafuna atandifunye. That's why the question is ntono musiramu who is the beneficiary ntono musiramu tayagala sente ze ziriwa abali abembizi yakizudde nti ezimuziga ziri invested mu project y'embizi waliwo faba wangane mikwano gyaffe abatali basiramu enzo okugenda nabo ne balagiriza nagana enzo bemulagiriza ku biru gye bampa ey'omwenge temugiteekako reflecting omuki era nja basasulira naye buli anywa omwenge yesasulira nze nsobola kunywa ki kusasulira obaoliawo sitting egiddeko omwenge kakati booliawo nga lisiti egitanga nti nogamba egizeeyo kakati kati kyogala nti eno lisiti egiddeko ez'omwenge the bigger question no si mwenge Dr. Nyono jagira President Museveni yakyogedde he builds a patronage patronage yayagala tine Aisha ngo yagala okola oluzeewo okay you must dial his number omuganti wategedde sebo nina munange nanga abalonzi bagenda kunguziba bridge yagwamu nyamba because ngogenza n'omubuuza tractor for example nina audit query ku tractors zino zetwagula enyingi ani azigaba zino endala bazikweringa ezize zagaba individual tewali azikweringa
aga Rwomushana we need to tractor bakuweyo ya what bishop Ntagari no we gomba ya muwa naga nkwadeyo satwa otegede that is okay but question is but they want to addressing the bigger question in the struggle for independence of parliament and broader things ogena kwesa anti ombaka asobola okubeerawo n'akozesa budget process n'aleta constituency nga tayisewe kati onagamba nti byange that's an ideological battle. Mukulu Kibazo, all of them are wrong. Muwanga Kivumbi totula ku budget committee kufune somero butambala. No, you see. Otula ku budget committee amasomero ga Uganda gafune. Please relax. No, kankumalire. Don't misinterpret things. Peter, tubadde ku for example. Tubadde ku budget committee nkwadde example. No, nkwadde example. Tubadde ku budget committee for example tugamba buli district mu Uganda efune million 10 ezengudo. That idea was pioneered by me. Idea 1 billion. Naga, by the way, give every give every district 1 billion. Nga Museveni alese million 17 is a PDM. I oppose him a minimum of 100. Today very constituency gets 100 billion. However, sagala obere theoretical. Nchinange ngenda kubeerawo nga bridge wange egwa. Ngambe nti ngomumanyi ndiwole nnyo ekyo kitajiteka. Omukulu oyo tayagala gamba nti eno idea eyokola wano eddwaliro yali ya MP w'ekitundu. Era bw'owulira baminisita bonna across the board okuva ku prime minister agamba under the guidance of his excellency. Katono nnyo Muwanga bano batuleetera obuzibu. Yalowooza abapiso tebalina mulimu gwe bakola. Muwanga abeera ku nnyimba eyekennyini leero naze kusonga mu ngalo mu ye kubanga abadde atula ku budget committee okwo wadde yaddukako ennaku zino abeera mu nnyimba n'agamba ezaseneze eggombe nze nakuba mu kifuba newenaziyisa Museveni tamanyiwa wenaziyisa oziteeka nze nalireeta akali omusajja ayagala bagambe muyisibwa bubi mwalonda bubi ate gwe okuba mu kifuba nze newenaziyisa Museveni tamanyiwo bapiso kakati you see Mukulu Kibazo nawe ndazotanza okufuna amazimu gabadde bakwese katanso kola katanso kubayo. Now you got the second element and I'm going to be exceeding a very brief. Nakiraba ku Mukulu Kyeye. The good kirungi kwecho is attachali ku nsi. Osobola mu aidiza kyo yagala kyo. No, squire. Anti nabengeri I saw the way he was trapped. What the real trapping. Ona agenda okukuwa million 5. Jazz kwera agenda okukola ebiwandiiko uwe. You see, he's giving you 500 million shillings. But in team yo secretary cause documentation uwe. Nempewe rimwaji manyi. You get? And the one who is going to be allocating you at a personal level uwe. Agenda okubanga akola accountability uwe. Chovolaba mu bibi byonna wali muntu agenda eruwero nga ina land cruiser eya full tank genda Ruwero no koma full tank but another print ya tractor because it is not him who was making accountability. Ayakola accountability for you Cheye was his enemy. So katukoga nti wano mbalete oluguudo obutambala ani akoze costing ya lwo na ndo luguudo okay you cost it kati yongera muzino nazongera makatugowo ine ekikapu nenge ekikapu kirimu air kati yena agwira nakwatira ku air naga de. So in other words, when he's going to remove, and that's where now. He's not an implementer. Wait, when we, but he is. I've been around for a while. So therefore, so you know that that's a trick. Why this war now is a lost war? That's why you see there was a peace committee. That committee of the whole house, no, because bali mkugabana yes they have agreed on how to temukuba bikonde Aisha silo akubanga kugabana la kubanga ku committee level committee of supply babitegera batono
be honest tebabitegeera abasingira bafuluma ne bavaamu abasigadde okubyogerera batono. Mukulu kibazo watugamba ku musajja oli atesting omwenge ng'asika bwolaba ng'asika nnyo omanya kuki mulungi manyi ku lwaki ababeerawo tebayomba because nabo bagenda kunywa. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Aisha bitanja kutandikira Rwomushana w'amalidde aleke kusiga kazigo President Museveni kugamba nti Museveni yalabye we baagala omubbira. That's not true. Singa aba yalabye we bamubbira sikyayogedde agambye nti alaba mutaddemu muyisizaawo ezamu mutaddemu empewo. That's what I have said. No. Nti abali abeeyongedde naye abuuza If I understood you ku lujjuliro kuliko abataabadde bayite oba bempi kufuna naye ani afunye kirina tuwe ekigambo kye kiyongeramu empewo as if agamba nti ataddemu eddwaliro naye mulimu empewo eyo sifaayo nga sister sise yagifunye to use his word naye okubanga sister mulala yagifunye kyekigambo kyekyagamba nze nenga nti the President Museveni gwe mmanyi naawe ng'omumanyi agamba tumulindeko tumukwate wali okitegeera akuleka n'akuguumiika nga bwe yakola bana ba human rights n'atuuka mu mutegeka kamera bayogere bye boogera he would leave them n'abakwate in the right time. Lindako ngende mpola tunabakutegeera asoose n'ababe ajira Aisha tuli ku budget. Lindako njagala kwogera ku budget particularly the President Museveni nga ategedde nti eddwaliro lino mpewo teririiyo he would follow that issue to the end. What President Museveni has done, by the way, he has returned the whole appropriation bill. He says tetwakola talwagala ayagala etteeka liribeere nga bwe yalireeta nti olusanvu lwange mwataano muluzeeyo gye lwali. Kambuuze to understand procedure nsuubira nti biriwe abagiprintinga ba finance sibe kiri kati bwe yajja mu parliament ewammwe nemutandika okucrossinga mu figure nemutekamu ezammwe anti kati kankuba oba baakolera ku recommendations azikkalaniddwako no when that bill comes to parliament it's called a statutory bill. It is not an appropriation bill until parliament ngetudde negiyitamu negiyisa then nefuuka appropriation bill. President Museveni ayagala esigala eri nga bwe yajja olubereberye ekisooka fundamentally kiba kijjawo obuvunanyizibwa bwa parliament obugiweebwa ssemateeka. Ekyokubiri newe bakukiisa nga bw'ayagala the eyes have it and they present it and the passes nga bw'akyagala kirina kuddayo process nga bwe yatandika nga bwe yatandika bwe kijja ku first reading ne kidde mu committees which is not possible at all. Why? Okay, Lindako, why isn't it possible? do you know how long it takes to go through that budget? Each committee sitting ne mubiyitamu ne mubiyisa it's such Aisha kitegeeza nti okumala obiseera ogenda mu sectoral committees ne budget committee is a wastage of time. It's a wastage of time. Gobi akole bill ye ejje wanudde mugambe nti gireta talina nakugireeta Aisha mubaka okuta njagala tulungamye bulungi. President yabaddiza biiru ng'agamba ki nti yonna tajagala okusinziira ku information gyenina President Museveni awandiika ebbaluwa the letter will be read in parliament on Tuesday. Yawandiise ng'agamba ayagala etteeka lye libeerenga bwe yalireeta as it appeared nga eri statutory. Then his decision can be challenged. Kati President Museveni, that's what we are saying. Ffe tulowooza nti actually President Museveni kyayagala tekijja kukola. Okay, kirabika kijja kuyiika buyisi. First of all, bingi ebyayitamu ate naye nnyini byayagala simanyi yayongeza abasirikale ssente. Aisha, hold on. Aisha, nina mukasa ngamba erinnya eryokubiri sirisoma nye mukasa akugamba nti president tawakanya parliament kyakuyisa mu budget. Let me read mu Luzungu. The president's contention is not that parliament shouldn't question, scrutinize figures. His contention is parliament can reject a bill, can make a proposal
but does not move money. Between you and I, you know that the 750 was not moved, it was abused. The president does not contend with... Hold on. The president does not contend with the whole budget of 72 trillion. He contends with 750 that you know very well was abused by your colleagues. Okay, mwami mukasa ayogera ku abuse. Just one point. Just one point. Jenga kuwezinga kuishayo. By the way, this thing is extremely serious. Very serious. Kubanga kitegeeza ki mukuru Kibazo. Kitegeeza nti government bweleta bill yayo. It may not be appropriation bill. It may be another bill on media, on anything. President Chagamba, in essence, the principle jaga kutekawo. Nti ebintu bijjanga bivude mu executive. Either mubisanga bibiri oba mubaga yokola change, you come back to us. That's what he's saying. Temu changing even a comma. And that is really a very serious problem. Era kyogera bulijjo. Lwaki ebintu byange mubikyusa. Parliament rendered useless. Lwaki ebyange mubikyusa. Rwomushana alina kyagamba linda. Mu that committee there is a Minister of Finance. So coming back to us Kitegeeza agenda State House, you can consult with the Minister of Finance. No. But they were consulted. You see, you have MPs. Wano Gasimbagane tulina ba MPs. Oyina abawuliriza abagamba 705. For them they are telling you mukulu 7 kizibu China ne bano bakutte ku 705. Why don't you go on that? Because that is the gist of our conversation. Okay, no, even the accusation is abused. Powers is elegant muise kintu kya Mukasa agamba. I want to speak to Mukasa on two issues. They are not dealing with the 72 trillion. The whole of this argument is about 750. No, Mukasa, and 750 is abused. It is not real. How is it abused? Let him explain. So you tell that guy. No, let him explain how the 750 is abused. Peter, kanbulire mwami Mukasa. Mubaluwa ye yandibadde akyogedde mbulire ne Rwomushana ono. Okay? Number 1. Bwe tuba tuyisa amateeka mu parliament. Kubanga nali noteeka. Attorney General abeerawo. Minister abeerawo, chairperson wa committee aliawo, eno ko opposition ne wabeerayo eyakulembedde minority report. Okay? Oba minister waffe wa shadow cabinet. Bwe waba waliwo ekintu kye mutakanyizaako on every clause, babuuza Attorney General ogamba otya nagamba I concede. Ne babuuza Minister of Finance ogamba otya nagamba I concur. Ne babuuza side eno negamba I concur. But bakanyiza they put on vote. So what level of consultation do you want when they are personally asking the Minister of Finance? The Minister of Finance kino kigamba kochi. Nagamba nti I concur. Was Kasaija so incompetent that he didn't see the abuse? Number 1. Kasaija yani so genda. You should have been fired. Yes. You're still missing the point. And give me a chance. Give me a chance to explain. Please. Sinatuuka yo nanti. Kikuganye. Yogeranga. 705 luliwa. Number 1. Jukira oyo Mukasa. Kansoke mbulire Mukasa. Parliament yayongera mu ssente negamba Parliament bagigana okukola is okugattako ssente gy'etalina gyezijja. And fetches money from nowhere neziteekamu. Ssente bwe zaali mu budget initially bwe zaalimu. Mukasa akikiriza nti initially ne government yaleeta budget ngeri 50 something trillion shillings, not 70 something. So President Museveni wabanga wakanya byawakanya akitegere nti budget ye eri 75 trillion. Erecho yachogedde nti our budget is 56 trillion. Fine. However, because of bino bibanyonyonyola ebyamabanja lindako ye yali agera bidamabanja fe twagalya oshegera zirinya zitokutuuka ke yerimu banja lya bank ne nyongereza government yesi yagireta zonna yazireta okuzituusayo mu 70 something zonna yazireta kati 705 luliwa. Okay, 705 olusooka President Museveni yenyini yetemengalike n'agamba agenda kwogera abamaje ssente. N'agamba budget inayongera ba generals. Budget yaddako nayongera ranks ezalikaawo. And this budget ne bagamba by the way mwagamba mwagenda kwongera abamaje ssente abali wansi ku lower levels. Abawaggulu mwabongera bano ziriwa. Prime Museveni had made a promise okwongera bali wamaje 1 million shillings mu budget ya Museveni tezalimu. So part of the 75 billion is an increment.
the 750 is an increment of salaries to the soldiers above lower ranks, captain and below, from 400,000 shillings to 1 million. And that was in Kasaja's budget speech. Don't intervene. Okay. Another one ziriwa. Kakande, that is mob justice. Mwagala office ya IGG ebere empowered. Every time we got IGG, Taina Center. IGG takwa Taina Center. So more money was allocated to the office of the IGG. The 750. 750. Ya beti kamya. Yete yagenda mu Africana. Endala nezibera ngazigenze mu office ya auditor general. Enda nezigenda mu local governments okuzimba obulwaliro obwo bundoza bwatayagala. Omulwaliro, amasomero, collapsing bridges. Ne projects wa masanyalaze obwo tukabide emyaka gino baganya kuteka kama chini masanyalaze. That's where the 750 billion shillings. Aisha, is the 750. What is the likelihood that the recipients or which abuse met at a hotel Africana in Uganda? Auntie, over and above your budget, 20%. Oba bajasi, oba local government, CDF MPs. I am asking, what is the likelihood that a certain accounting officer over CEO met a Kibazo? Because by the way, you may not meet an MP. You may not meet an MP. Aisha, members of parliament of the budget committee and the finance committee have been variously accused, sometimes even wrongly, nti nekumulundi guno nga practically mugenda mu committee bagitani nti bayita ba accounting officers mu a certain hotel nga baba meeting omu gwe mpozi wagambye unfunded priorities ozirichi tezange munaye zabadde zino accounting officer yagenda mu nengo lyabuuza andi bonna ba conspirators ava mu government yo kati oli yali ambuuza nona accounting officer ng'okimanyi nti budget practically twagiyisiza Kakande bwakuyita ukimayo ki kati awo olindako Peter the question naye nga Kibazo yogere kituufu basimba olukala bakasota ne bagenda tagama nti oli yali aŋŋamba gamba nti gobi yali aŋŋamba Peter, now we go to the that's why I wanted us to go slowly mukutegere bulungi because I really wanted on 750 kati chenfunye kwekimu nti ensimbi zigenda mbasekare wa 7 abakuba emigo kulwakike mukuba obugalo nimugamba akale kaziddeyo that really mukulu 7 is complaining naga budget nkibaddiza because waliwo ensimbi ze mujje wano ne muziwa abaserikale bange because namwe mwamubaza bwe mwagala kulya zamwe ze mwagala okulya zitambulemu ne z'abaserikale be nagamba kati Rwomushana ze mbadde nkubuulira linda ko yabaza munne yene bamuja kulitala banga ddene Rwomushana mbadde nkubuulira statements of fact nga bwe byali kati katugende mu kibuuzo kya Kibazo bana abayagala enjawulo yaabwe eriwa Peter ebyo tubadde tubyogera buli lunaku. What causes shadow work? Ndio musajja afuna milioni 2 nga ne mu budget kuliko 5 nga ina kwa accounting ya bimeka 5. The fact of the matter, teri ayinza kufuna sente nga accounting officer tamuyambye. Kubanga senezo zimala kudokinga kwa account beka pa nezigenda kwa account ya ministry gundi bwabanga account zimala kuruka ku radio Simba mala zifu Simba nezijjayo netwalira Aisha mu Gasimbagane baba accountant wa Simba kati ndabi nawo tolunga ngazi ezo tezana bakuyingira ku radio Simba oyino ogende wa manelenda noleta kashi ezo tezana kuyingira Gasimbagane ne banna mawulire Aisha wunzika on the whole Peter chiri mu budget Aisha zimala kona wange zimala kutuka nakitegeza Peter okiriza go wenyine obera part of the deal ozikwata nozi wayo bobanga Peter limu enkizo odo wangali akutaka sawa nakagato nagenda abategeera kyakola asobola kamera bambazi takakwa Peter abo bosoba akagato kajja muno kakwata mu ngalo babanga bagendera mu slipa ate ne room bali reserved Peter babanga accounting officer
mwensa asobola ozikuba n'amukubirayo naye nga bamulinda ku budget ejjako eddako eka zinazikoze eki kubanga ezo sinsa Aisha Jeffrey Acha agamba there is honor among thieves Kibazo onalinga obubbi mu budget eri Makerere bagijjako bilioni 10 naganze mweza research mwina nyingi katuweko ne guru katuweko n'abalala ne bagamba nti Makerere bagana omuzanyo kyobala abamanerendazo mukulu bayombako ayombako abatwala identity cards bali tebatwala identity cards kwa to security ngezo tezena kuyingirawo mu budget osobola kuleta cash for manerenda naye Petero on the whole nze nga Aisha Kabanda nze ndi musanyufu Butambala kati njogera kajoga kwa Aisha ndi musanyufu Secretary General n'ebitambula kubanga Peter bobeera mu parliament ya Uganda onyiga bolaba ebirina amakulu nga boyogera nabo tebagala kumanya balinze moment ya kugamba I or nine waliwo omulundi ogwasembayo I saw the speaker coaching nagamba no kati agaza bamanyi kugamba most of the time abaside ya ddyo kati agaza ko kubalaga nti this time ekibayamba is nine no I am saying that this time abagala kino mwina gamba nine abagala kino mwina and she was really coaching members of parliament question ba ne bawulikika nga be basinga obungi na smile the nays have omanyi lwaki ni musanyufu ndowooza osanga parliament kuluno esobola okwebereramu bwe muba bye mwagala mugenda tutula lwakubiri bwe muba bye mulowooza nti bibabeezaawo olinga tabiraba then siraba tuyisiza ebyobusirusiru bingi mu parliament omu wewana mbiwakanya n'ebigaana it's collective responsibility okwewola sente zitalina okugaba sente abatalina kuzifuna n'owulira nti roko mugiwadde sente zitaliyo twagiwa ekizimbe kya parliament ekizimbidde emyaka 8 zanindoza ndikituulamu jigenda twakitandika emyaka emeka it's more than 10 years bazimba ekizimbe kya parliament kiganya 5 men at parliament bali awo bazimba ku parliament babeera bakonkona obuntu bwabwe nino kimanyi kiroko hadi nga twagiwa sente ne juzi we give it money nga bantu babulijjo bagala sente sawa zibawa ebintu bantu babulijjo zikola kyezina lwaki nsanyuka government abantu okusobola okufunamu executive Rwomushana parliament erina okwebereramu neyeyawula ku executive bwe tutakola ekyo abantu bebafiira ani abagamba nti ayigigi is a top priority mu mwesente kulusanvu ebisatu babiwa maji naye ate kizo yokusanga ne maji nazo nga bazigoberera yisema tisaba kakati nze omanyi waffe enkoko enva endala zonna omukyala asobola kuzigabula ebijanja katola ku buffet wano otambula mahoteli gafe wano ku mbaga kukituwa ku tooke the food service provider yalitema tebakukiriza nawe enkoko bikyebyo nawe yetemere naye bwekituuka ku ttooke sebo n'enkoko nayo sebo service provider yagaba enkoko kifuddeeko nnyo naye kye nagoberera kyendishuwa ttooke liba lyokya nnyo tolina bwoliaono awo akaluba teekaawo akawunga amayuni kakati emukulu Museveni ayagala kukola kiri kye bano baali beewadde za covid miliyoni abiri naga muzize ne baziza n'abawaana n'abawaana kakati ye zino ze babadde beewadde naye tukuwaddeko naffe katwewe agamba zoranze muzirete you bring ebintu engenda okubawa